ababuzaabuza bannange omuntu ateesa mu palamenti n'asimba ensonga n'abeera mu kifo ky'okuna ekyokutaama agiyafe kiwuzannyo ate nga bano ababaka tubalonda okusinga kiika mu palamenti kaboke naye bw'oteekaya n'akutika amatama mu nzeri ensiku mawakola n'amutika aba aleese buzibu sebo emajogedde eby'ebigambo byange ebyo sibya mubaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kati omusajja oyo ye Haji Abdu Muzigo Ssewankaamu. Mu mbeera eyo ne muwulira nga balanga akazigo Haji Muzigo mu Kikuubo y'oyo yennyini. Ansakizza ng'ataddeko ebipande by'omuloodi Ssaalongo Elias Lukwago. Kati kye mbadde mbannyonnyola mikwano gyange bwe bakugamba nti omubaka we ateesezza emyaka 14 ng'ali ku ntikko egy'omuddiringanwa ku bya paalamenti oba tukyaba. Waliwo n'ebirala bye bakugamba nti bya paalamenti obikoze bulungi naye n'ebyeno ku gurawundi tukwetaaga. Ababalowooza bwe batyo babeera bakulu era mbawagira era nkikola mu ngeri yonna esoboka. Mikwano gyange kambawe ebyokulabirako. Constituency n'etandikira ku Neebalamye Mayanja wali ku Nikana n'etambula paka Katulaga n'egenda e Ssentema n'esala oluguudo e Kakiri n'egenda ekoona ku Masuuliita erina akakadde k'abantu. Tolowooza nti bw'otondaba tisirika bojja n'olowooza nti kaakati olwo ndi Nakasozi neebasa naye ne Kabojja mukimanyi bulungi nti mbadde embeerayo. Wano nja bawa ebyokulabirako 4 byokka, wano wokka oba 5. Bampita okuzimba ekereziya eyo naliwo nga tugula ettaka emirundi egi 2. Ne bampita okuzimba ekkanisa egiri mu maaso naliwo emirundi egi 2. Ne bampita wano mu bibiina by'abakyala twatuule wamwanyinazo wali abajjukira mujjukira. Ne bampita wano waliwo mukyala Lubega asomesa abaana eby'enviiri abajjukira era mugira ki mujjukira. Ne bampita okusonda ssente za Naipot emmangaawo. Omulundi ogwasooka we naziwa yazirya. Omulundi ogwaddako ate kansala wamu naye saagala kutta bakulembeze. Omulundi ogwaddako ne neetuukira. Ogwokusatu bwe yajja ne mugamba sijja kuwa ssente za Nayikondo kubanga siina budde bwetuukira bwe nasooka okuzikuwa wazirya. Eyo ne twawukana n'ankyawa. Bwe muba munneetaaga mumpite ate mumpita direct temwetaaga na kuyita waakundi. Olumu abantu baŋŋamba ennaku ze babuulidde nga nnoonya akalulu nti olumu abantu ababagamba nti be bantuukirira bamanyi okundyamu. Emmanga eri mu Kinaawa abajjukira ab'ekibiina ky'Eryabu Lutaakome bwe bampita najja ne Ntebe bwe bagamba okusondeeza ttenti e Mugongo n'ensonda naye ebyo ebimu abantu tebabisiima kubanga Bayibuli yagamba mu Isaaya 26:10 nti omubi ne bw'okola ebyekisa talyagala bya butuukirivu. Waliyo abantu bwe yali ava mu kyalo empewo z'ewaabwe zaamutuma ku kyawa era bangi babadde bagamba naye gundi omukyayira ki? Ne bamugamba tegona gw'okyawa eyaleeta Nuupu era yatongozebwa mu luggya lwe nga bonna babakubye. Segona gw'okyawa eyaleeta Kyagulanyi abakulembere. Segona gw'okyawa eyajja Kyagulanyi eggulu mu kkomera ye yamujja Nalufeenya mu kkomera eyawolereza ekibiina kya Nuupu nga kibala baakitwala ye yakola constitution ya Nuupu ye yawoza omusango n'ajjawo court martial ye yawolereza Besigye ye yawolereza Lukwago. Omukyayira ki? N'agamba byonna mbiwulidde naye simwagala. Ne bamugamba naye gwe waliwo gwe bagamba osula mu lutobazi. Segona ye yabawolereza nga Nuupu ejja okukoona ennyumba zammwe. N'agamba bituufu naye nze simwagala. Abooluganda okunjagala si kyatteeka si kyasalira naye kyabukkiriza
kubanga Kristo bwe yali agenda yagamba mbalekedde emirembe abooluganda mwagalane, naye oli ng'empewo z'ewaabwe zaamutuma kukyawa. Nabagamba nti Busiro tetundibwa, twabadde tetunnaba kukijja mu kamwa ne tulaba abakola endagaano. Oli n'agamba nze Busiro ngikuguzizza emyaka 5 mpa sente zange $360,000 ngikwazise nja kudda 31. Ningamba oba okwata Busiro n'ogiguza Magoola atalina nnyo sente, onofuuka memba wa paalamenti n'ogiguze Museveni ne bwe muliba munkyaye constituency yammwe nze ngikuumye kati emyaka 15 nga sigiriddeemu binyeebwa, naye abantu abalala babalagiddewo obuluvu ne bagamba nti bagitunze, bagiguzizzaani Manankani. Kamalirize bwenti tugende mu kalulu kano n'emirembe. Nawoza nenzigyawo court martial mu Uganda, omusajja yagizizzaawo. Ekigendererwa kye kutusoomoza abaana baffe abayoola abakube mu kkomera. Nze amaze emyaka 23 nga nnwana okufulumya abaana bammwe mu makomera ku bwereere, nga mpolereza ebibanja byammwe abateesobola ku bwereere, nga muliraanwa wammwe w'enkoko njeru abibabbako n'embinunula ku bwereere mu muwendo gw'empaddeyo. Atayagala kunsiima akireke. Myaka 15 siina kajiiko ka ttaka lya munaku mu ngalo zange, wabula mbadde entaasa ettaka ly'abanaku. Abamu bagamba nti ebyo tebibalya, baddembe okwogera bwe batyo okutuusa nga kibatuuseeko. Naye bw'oba oyagala okumanya omuwendo gwe mumaze emyaka 15 mu constituency n'emyaka 23 nga mpoza ettaka ly'abanaku ku bwereere, bw'oyagala okumanya omuwendo gw'empaddeyo buuza Walukagga. Yagamba nti yasasula balooya mu mwezi gumu n'aba ng'atunze n'eby'omu nnyumba n'ayisa akabbo mu muyambe. Nze namuwolereza emyaka 17 nga tayisizza kabbo, talina risiiti ng'asasula nga tatunze bya mu nnyumba. Ekyo wootegeerera omuwendo Sseggona gw'abadde awaayo. Ababadde banjogerako ebirala, Sseggona tatuwadde tagaba. Nze mbamenyedde wano wokka, ku luguudo luno lwokka okuva wali ku university okutuuka waggulu wano ku express, ne mbabuulira wameka wentadde ssente, ate nga si bya bulimba ng'abamu mubadde mubeerawo ne mwerabirako. Naye ekizibu kye twajjirwa abantu abaagala okukulembera nga baamaalo. Bw'agaba ssente ensi yonna erina okumulaba. Bw'agaba kiro ya kawunga alina okuleeta TV, ogaba akawunga ka $5 n'oleeta aba TV n'obasasula $20, ensi yonna emanye nti obadde ogaba akawunga. Olunaku lumu nagaba kiro za kawunga 8 ku geeti yange mu COVID. Abantu ne bava ekyengera nga beekunze nga bandeetera na poliisi, basanga mmaze okukuutawo ne sabbuuni nga nninnya emmotoka ngenda, naye nga bamaze n'okuntemyako nti poliisi ejja ababaze bawendule. Nali ngenda mu kireka kujja zaake mu kkomera nga bamulanga gaba kawunga, oba munammwe mubijjukira. Eyali abaleese nannyimiriza ne muyitako ng'alowooza simanyi. Nensanga ab'amawulire be yali akubidde okujja ne bannyimiriza ne bagamba batugambye wo wali embeera, oze mutuule wano mu mmotoka mujembuulire. Ne mbagamba teri mbeera eyo, ne mbazaayo gye bavudde. Eyabaleese n'ankubira, kati sebo n'amawulire be tubadde tuleese nabo babuze obawadde ssente. Ne mugamba nkuwonyeza z'obadde ogenda obbawa ziguleemu akawunga. So tuyamba, tuweereza, naye abamu ku bantu be tuweereza emizibu gy'ewaabwe mikambwe. Yabatuma butasiima, yabatuma kuwonoona. Bw'oba ogenda okulonda, sooka otegeere enjawulo wakati w'okulonda n'okulonderera. Oli muvubuka muvuzi wa boodabooda, omanyi nti olunaku lujja kutuuka nga weetaaga looya, w'osobola okukonkona n'ofuluma geeti ye ng'akuyambye nga tosasudde wadde ekikumi kitya. Naye omulimu gwe mbaweera ku bwereere eri mu Kampala gwe nkola ne guweerera abaana bange, ngusoloozaako e Kampala.
bwe ngukukolerako obwereere tekitegeeza nti tegulina makulu. Omukyalo omu namuwolereze ku kibanja kye kyayiga 8 ne tuwangula mu kkooti esooka ne tuwangula mu yookubiri. Oli bwe bamugamba okutuliyirira ssente ze tusaasaanyizza n'agamba waakirika mbaweemu ekyapa. Ono gwe mbadde ntawaanya muweere ddala ekyapa. Ne bamuwaamu ekyapa. Nze ssente zange nenzireka nenzeenenya. Naye olunaku lumu yannyegera lwa butamuwa ccupa ya soda ya shillings 1000. Oyo ye muntu. Mutandike okulonda oba muddeemu okulonda nga mwetegereza nti omuntu gw'owadde omulimu agusobola. Kubanga atamuzadde amutikka jjinja. Bw'owa omuntu omulimu nga naawe okkiriza nti tagusobola naye ng'omaze kalonderera oba tomwagala oba omutissa ejjinja kubanga si gw'omuzaala. Kamalirize n'ekino. Nazaalibwa omukazi atamanyi kuwandiika linnya lye. Afaanana abakazi bangi abali wano n'abasajja. Naye nze gwe yazaala olaba ekisa kya Katonda kye kinvudde. Booda booda gy'ovuga ovakedo gw'otunda nange gwe nasuubulako nga ndi mulenzi muto. Ennyaanya z'otunda noono mukoddomi wange eyeetikka kandowooze teyeetikka kano kenda bye yeetikka. Naye omulimu gwo gw'okola ogwo guli mu diguli y'omwana. Maama wange yalundanga enkoko, omwami we n'atunda amagi mu ofiisi ye gy'akolera. Mwe mwava diguli zennina n'ez'abaganda ne banyiiza. N'olwekyo mbeegayirira omuntu tajja n'abasiruwalirako ate n'abasiruwaza nga boogera bino bye mbadde mpulira ennaku zino. Totubuulira kusoma. Okusoma kukyusa famire y'omunaku ne kugifuula ey'omulangira. Obutasoma bukubonyaabonya ne bw'oba ng'osituse ng'olina by'olengera. Obutasoma bubikusuuza. Muweerere abaana baffe. Bw'oba ovuga booda booda mulimu gwa kitiibwa. Guteeka emmere ku mmeeza y'abaana bo. Gusasula rent oba oli awo gukuzimbidde ennyumba entonotono mw'obeera. Naye togukola gusikiza mwana. Vuga booda booda empewo eyekufuwe enfuufu eyekukube mu nguudo za Museveni zino embi. Naye ye omwana afuuke ekirala ekisingawo. Abeere inshuwarensi eri kuyamba mu biseera by'obukadde nga tokyasobola kuvuga pikipiki eno. Ebyo mbibagamba abanafu ne bagamba omuwulira bw'ayogera obubi alowooza ssente tunaazijjawa. Ne kitange teyali mubaka wa Paalamenti. Kitange teyali looya. Mmange yali tamanyi kuwandiika linnya lye naye n'ensoma. Lwaki? Beefiiriza. Nsembyayo eky'abantu abakola ebibiina. Ebibiina by'abakyala, ebibiina by'abavubuka bye muteekawo ebya booda booda. Era bye mbadde mbigamba ne bye mbadde nyambako wano okusonda ensimbi ku kyalo kino kyennyini. Sonda ssente ezikuluma. Bw'onootereka ssente ezitakuluma tojja gaggawala. Teri munnabyabufuzi akutte bugagga bwo mu nsawo ye gy'agenda bukuleetera. Baagala kulimba na kubuzaabuza bakukuumire mu mbeera embi ng'olinda. Omu ku bantu eyajja n'asuubiza wano abantu kapito mu muluka guno gwennyini yabbamu abavubuka 3,800,000 n'abatuuza saluuni n'abatunza embuzi zaabwe n'embizzi n'ebibanja ng'abagambye nti abatwala Canada. N'atabatwala ssente n'azirya n'atandika okulimbalimba abantu nti kaakati ssente bwenfuuka omubaka wa Paalamenti ez'emmotoka ngenda kuziba abakyala abakasooli abakapito. Ssente ez'okulaakulanya eggombolola eno zibaddewo ku ggombolola nga waali abazigabanyeeko bawanike emikono gyabwe era bagoberere ne bye yabalagidde. Abadde alina ssente ez'okukola enzizi ku ggombolola ani bali baakoledde enzizi era n'okuzimba nayikondo babadde banoonya ffe. Naye akugamba yagenda kuzimba enzizi ku ssente ezize ez'obuntu nga kuze ggombolola nedda. Ekibalo kibadde kyangu nnyo. Babadde bayisa bajeti ya buwumbi 5 ku ggombolola naye nga bagimuyisaako mu luzungu nga tagitegedde. Ye bwe bamusimbayo akakadde n'agenda mu sawuna n'atereera.
mulina abantu ababakyamuukiriza ne babakubya engalo kubanga munaffe atuyimbidde bulungi nnyo ekimansa nnaku n'akyanga kyanga obugulu. Waliwo abantu nga buli muntu Katonda yamuwa omulimu gwasobola. Ffe abantu ne tukola ensobi ne twagala okubajja ku ebyo Katonda bye yabateekamu tubakozese Katonda by'atabateekamu. Kabaka yatulengera